tebatuvaluinga abalina companies wano sigamba nti muvaluinga ki bakozi naye nze leero ngenda kwogera ku branding mu ngeri ey'enjawulo oyinza okwebrandinga mu njogerayo oyinza okwebrandinga mu kale twebrandinga direct ne indirect. Branding kyeki? Branding kwe kutondawo enjawulo mu kintu ky'okola, okutondawo oba okuwa enjawulo ku kintu ky'okola. Nti tugeze nti ozadde mwana, erinnya ly'omuwadde eyo brand gy'oba okoze eki omuwadde. Kati branding, direct branding ebeeranga kati tugeze ebintu bino biri bibiri nze mbikola. Bampita Nabbanja Mariam naye nkola hibiscus nkola ne oil. Ebintu bino biri bibiri byonna nze mbikola. Hibiscus osobola okumanya nti ki hibiscus. Avocado oil tosobola kumanya nti avocado oil okujjako nga mwogeredde kyekiri kye nabagambye nti waliwo direct branding ne indirect branding. A direct branding nze bwe naleka wano hibiscus wange ogenda kutegeera nti amukola bamuyita hibiscus amukola ye Mariam ne contact kweri. Ne indirect branding yeeno nti kati kino ekintu tekirina brand nze nina okukyogerera. Kati bwe tuba tukola ebintu byaffe tufeeyo nnyo okugoberera direct branding. Nti nja kuba nkola juice oba katunda oba ntunga lugoye oba ntunda dduuka naye ng'omuntu yenna alina bw'aba azze ajja kumala kubuuza kiki ky'okola oba kiki ky'okoze ki ky'otaddewo. Naye singa oba ogoberedde direct branding oba osobola okukola ki oba oyanguyirwa kwegamba oyanguyirwa ekintu ky'okutambula. Nti direct branding eno egenda kutuyamba mu bintu bingi nti tokoowa nnyo kutunda kintu kyo. Direct branding eno ekuyamba nti ekintu kyo kitambula nnyo okusinga indirect branding. Nti indirect branding kino ekintu kati kirina kutambulira kunze buli wendaga mba nkola ki mba nina okukyogerera kikooya kino okusinga ku direct branding. Then another thing is packaging. Tufeeyo nnyo okulaba nti ebintu byaffe binyirira. Nyinza okuba nga nkola juice naye nga musiba mu kaveera nkola biki ng'oli bw'anajja ajja kunnyooma. Kati packaging ofaayo nnyo n'olaba nti akantu ko okaggyeyo bulungi. Tugeze kati nga olaba omukyala oli ekintu kye yakola kikwanguyira ne bw'oba otunuddeko butunuzi ne bw'oba toogule kati packaging ye ekuwa kye bayita mu luzungu nti okugula nga oba bagita site first impression. Nti okutunulako obutunuzi bw'oti ojja kugamba nti bampe ekizigo ekyo n'oba tosoose kubuuza biki bye bakikolamu biki kye kikola naye okunyiriza kwe yanyiriza. So tufeeyo nnyo ne ku packaging yaffe bwe tuba nga tukola ki tukola. Ebirungi ebiri mu ku packaginga simanyi oba waliwo byendeseeyo ebirala ndinga nti oyanguyirwa mu market, oyanguyirwa okubidelivaringa. Nti bw'oba nga okitutte okitwala kati tugeze nkola juice bwe mba musiba mu buveera sigenda mutuusa Masajja nga nva Wakiso ng'ali safe. Bwe mba mu packaginze bulungi bwenti ne bw'anaaba agenda bweru atuuka ki mu mirembe. Ebirungi ebiri mu kupackaginga nti omuntu akulabamu ekyenjawulo mu luzungu ndoza kibayita quality. Alabamu quality. Bwe kanaabeera mu kaveera oli ajja kunnyooma naye bwe kabeera mu packaging ennungi kali branded bulungi wabeerawo omutindo oli agamba kantu ko ka mutindo. Product yaffe ebeera oba nagamba nti eba efunye security. Nti oli bw'abanga akusanze mu kaveera aba agamba obuwuka bwayiseewo dda naye kati wano kabeera safe. N'akawuka akaali badde katambula okujja kakole kikayingiremu tufune infections tetujja kukafuna. Kati tugeze ebintu nga biri ebyokulya cakes biki ebyo olaba engeri gye yabipackagingamu
ne bwebanga waliwo obuwuka oba ensowera eyeetoola tusobola kukola ki kutuukako. So tufeeyo nnyo ku packaging yaffe. Kati nvudde ku byokulya n'ebyokunywa, tuzze ku bannaffe abatunzi. Omutunzi ng'otudde mu kifo kimu naye ono ali mu kutambula. Kati gwe omutunzi faayo nnyo okulaba nti atuusa oba oyinawo ekipande ekikulagirira, kuliko ennamba ye y'essimu, kuliko ebigambo ebirungi, ate bw'oba olonda erinnya erisikiriza. Nti oli ne bw'anaabalirabako obulabe bw'otajja gamba kangende awo, kangende wano osanga ki. Ate tufeeyo nnyo okubeera nabagambyeko nti waliyo direct branding ne indirect what. Kati waliwo direct branding ey'obupapula nate waliwo direct branding ey'empisa, nti eyo ndowooza ejja kugwa mu customer care. Nti omuntu yenna bw'ajja w'oli toyogera naye ng'oba gwe walabako edda oba gw'olabye nga tomwetaaga. Eyo nayo brandi nnene nnyo gy'oli ey'empisa, nti omuntu bw'anajja w'oli ng'azze okwogera naawe toddira ate ebizibu byo bye wabadde nabyo n'obimukuba, olwo oba omugobye, brandi oba ogyonoonye. Ajja kugamba nze sigenda awo, sijja kugula kintu ekyo, nannyini waakyo akola bw'ati ne bw'ati. So bw'obeera nga weebrandinga, tufe ku bintu bingi n'empisa nga nakyo mwekitwalidde okusobola okututaasako kubwa customer care. Biki nakyo kitwongerako marketing, kitwongerako okuba nti n'ebintu byaffe bikola ki, bitambula bulungi. Nze mwekolera, nze mufumba muyonjo nnyo, simunnyika mu mazzi ng'abalala mufumba hibiscus, mumanyi mufumba munnyika bunyise mu mazzi ne mumunywa. Nedda, oyo mukyafu nnyo. Mba nsobola okulagira engeri gye tumufumbamu bulungi nnyo n'omupakiginga bulungi bw'oti, nokola ki nawe n'omufunamu ekyenjawulo. Oyiro wange ono mulungi nnyo ku mbalabe, ku nsusu ezifuumuuka, mulungi nnyo ku bantu abanene abatambula nga beekuuta ebisambi, mulungi nnyo ku mugaba, naye ekyenjawulo kyalimu nti ayagala nnyo omuntu alinnakyo atawuga mu bizigo. Bw'oba owuga nga wayonooneka naye ng'ofudde nti oyagala kubivaako, naye akukolera, akuzzaayo bulungi nnyo 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 mu nnaku ezitali zeewala, oba olabawo enjawulo. Neyanziza nnyo okumpuliriza.